Yes, Fadi TV mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenaje musinzira okubanga mugi following abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali ekkata abasinza mu ggwanga lya Oman mbebaza mbagamba nti mubalenye okubanga mugi following agatambula akadde kano amawulire ag'ensonga y'abaana ba group eyatulibula family kulemberwa musajja mukwamanyikiddwa nga Jose Kyakala mulimu Tata Kimbowa Mama Nakanjako Kosani Patricia Kosani Sibitoka embeera yaabwe sinungi ate simbi kugamba hati yalikiriza eriawo egende eddamu okubeera nnumu newankubadde abasinga tebanaba kubanga badda engulu nenga abamu bagenda badda engulu naye nga amagulu gakosebwa accident nyingi nnyo zikola kizitta amagulu g'abantu oluusi ne gakola ki ne gasanyalalira ddala eri abawakana bagamba nti accident esobola causinga stroke accident esobola causinga stroke omuntu n'asanyalalira ddala nabanga atambulira mu kagaali era mbagamba ati bongere okubanga musaba bambi n'abalala bongere okubanga badda engulu ate baterere baleme kubanga bakaaba amagulu kubanga abasinga bakaaba amagulu abwetegereza information etambula olw'ensonga nti accident abasinga amagulu gasanyalala omanya amagulu ago gasanyalala sigamba nti oba olina kulaaza bulaaza oba olina okusaba ennyatu n'abasawo kiba kitaaga nga bakola ki baganyenyanyenyamu okwegolola okujjamu ebyo ebikola ki ebikozinze okubanga bisanyala okuyambako omusaayi okubanga gutambula bulungi ebiseera ebisinga oluusi amagulu ago okusanyala oluusi n'omusaayi guba tegutambula bulungi kiba kitegeeza nti accident bwe bagifuna emisuwa gyakosebwa muri munda omusaayi tegukyatambula bulungi ovula amagulu gakola ki kivula amagulu gasanyalala abasawo baba balina okubanga bakola ki babayambako okubanga bagagolola buli kumakya buli kaseera buli kumakya naddala kumakya bagasikasikamu bagagololagololamu okugasikasika ne bagagolola ogayambako okukola ki okubanga gaddamu okubeera kwegamba okumanyiira embeera essaawa zino amagulu embeera gye galimu gakwakwa galina engeri gye gakwatiramu luzamanyi stroke mwenna abantu bisesinga stroke abasinga gye bafuna stroke bisesinga esinga kozinga amagulu oluusi ebisesinga oluusi n'omubiri omuntu n'asanyala omubiri gwonna omuntu n'asanyala omubiri gwonna stroke abamu balowooza stroke nti just ereza muntu kubanga ali awo mu kugamba mu kinkyogere ntya kugamba nga mugongobavu ng'agongobadde kale ndowooza kale kiyite bwe kityo ebisesinga abasinga stroke bagimanyi mu kukola ki mu kusanyalala mikono olina abanga tanakyasobola kukwata okuba kumuliisa bamuliisa bamu bamanyi nti amagulu aba tasobola kutambula nedda omuntu osobola okusanyala omubiri gwonna stroke esobola okuleeta omubiri gwo gwonna okubanga tegukyasensinga wadde n'ekimu manyi bagamba nti aba stroke tebalumizibwa ku mubiri ne bwe bagiyita ng'emusazi nti tawulira bulumi ddala kituufu ekyo kyo sikimanyi kubanga abasinga bagamba nti omuntu wa stroke omubiri aba alina omubiri naye abanga kiwumbe olw'ensonga nti newomukuba ekikonde tetakiwulira bye munange ebitambula akadde kano ne mwongere okubanga musabira bambi tuli bulala famire abasobola okubanga baterera abaana abamu basanyalamuko n'ebyo biba mu accident naye balina okusaba Katonda oddemu okubeera nnomo nga bwe wali ebiseera bisinga bimanyi okukozinga ebintu ne bibeera permanent nebibeera permanent ebintu ebakola ki kugamba accident zimanyi okukozinga ebintu nebibeerawo lubeerera okusanyala nekusanyalalira ddala lubeerera kisobokera ddala kyovula bagamba nti ebiseera omuntu ng'ofunye accident oba olina okusaba ennyo okole ki odde engulu owone oleme kubaako na bulabe kubanga ebisesinga eri abawona naye n'abako obuzibu bwafuna munda muli mu sisitemu y'omubiri buyinza obutabeera bwakungulu kuno ku sikiini yo naye nga buzibu buli munda muli obuzibu nga buli munda muli ebiseera ebisinga oluusi obuzibu ne bugenda ku mutima omutima gwo ne gubeera nga guliko obuzibu oluusi ensigo kugamba nga wamanyi nawe oluusi ekibumba naye ng'ate obuzibu tebuli kungulu naye nga buli munda muli oba olina okusaba ennyo obeere nga either wabweru ku sikini tolinaako buzibu
naye munda mu sisitemu y'omubiri nga tolinaamu buzibu bwonna accident bweba yakozinze oba ne chance munnange oba ne chance awo oba kiriya naye ng'ebiseera ebisinga bambi oluusi abasinga zibakosa oluusi ayinza okuwona naaba ng'ate afunye obuzibu abamu ne bamanya okuziba amaaso abamu ne baziba amatu naba nga takyawulira kwegamba nga omanyi naye ebintu bya accident abamu ne balemala oli n'alemalira ddala nga tebatandika ng'ebyokusaaga nti asanyaladde biki n'alemalira ebya ddala naye nga mwongera okuba nga mubasabira batuuli bulala famire abasawo balwana nnyo omwana oli gwe nabagambyeko olunaku olweggulo eyali abavuga eyasinga ennyo okukosebwa ennyo omwana oyo bambi yali abavuga n'alabika alina kyeyeekanga emmotoka ndowooza naba nga takyasobola gikontrolinga bambi musajja wattu naye nga mwongera okuba nga bambi mubasabira mwongera okuba nga musaba esaala zirabika zikola esaala zo zikola kubanga bongedde okuba nga batteerera sibi naye musajja wattu naye gyali eyo kugamba bya nnaku byokka naye ng'ajjukira ne vidiyo ennaku zino tebakyakola vidiyo ezisinga abasinga ze balaba ku social media ezo vidiyo ezisinga baali bakwita kushuutinga baali bazishuutinga dda baali bazikola naye nga bajja kuwona nze nkiwa bajja kuwona bajja kutereera ne Mukama Katonda ne abayambe manyi ne Katonda aba yeetaagisibwa kubanga yasalawo mu buli kimu muno mu nsi mwe tuwangaalira oba balina okusaba nga ne mukole ki mumwesigamyeko kubayamba muwone muleme kubaako bulabe bonna accident ezikozinga ebintu nga tebiri temporary naye nga biri permanent bitandika ng'ebyokusaaga ogulu kusanyalala n'olowooza nti bino tebiri permanent bijja kuba bikola ki bijja kuba bigenda maama ne kulemalira ddala ebya ddala ebiri siriyasi accident ezo zikozinga no damage ku bantu ozimanyi gwe zikozinga damages ku bantu bye munange mwongere okubanga musaba sibitooka asooka okubanga ateera bonna ne banne subscribe mwerambagala nnyo